Imuse mikono gyonyine ekirala kyempulidde mu nsi ey'omwoyo Mukama akiŋŋambye nti ekyo yakimpa. Nsaba Katonda oyo ampolereza ng'abantu be bagambye bangi nga bye babagambye si bituufu naye nga sina na gye ndibasanga kwogera nabo naye n'atuma Omwoyo Omutukuvu buli gwe baakigambye Katonda n'ayogera naye n'atandika n'okumpolereza nga nze sina ddoboozi lyange lye mugambye n'agamba naye ekintu kino tuddemu tukikebere kye twawulidde kiteekwa okuba nga si kituufu. Katonda gwe nalaba mu kooti ng'ayogera n'omulamuzi omulamuzi n'akimanya nti sisobola kubanga nkolera mu Bayibuli nga bwe bulamu bwange nti ate nayo kyeza Bayibuli n'empangula gye sirina connection n'empangula gye sirina yonguzi n'empangula gye sirina ngeri yonna. Katonda oyo atwogerera nsaba akwogerera abamu kumwe imuse emikono. Katonda ndaganga balina gye baakusala oli yalaba nga bagenda kukola bulungi n'akusala ebigambo ne bakusalayo olwaleero nga terunaba kuzibwa ogenda funa simu engeveeyo nga bamaze okwogerako nabo. Nsaba Katonda ayogereko n'abakukyayira obwereere. Nsaba Katonda ayogereko n'abaali bakukyaye. Yimuse emikono amafuta gakyatambula. Yimuse emikono amafuta gakyatambula. Bakuwayiriza ne bakuyita malaaya. Bakuwayiriza ne bakuyita omubbi. Bakusala ebigambo n'ekye baayogera okifumiitiriza tokitegeera. Oba gwe baali bakukyayiza abeera kuno nkuwadde essaawa 2 mu nnyanga mukwataganye. Oba gwe bakukyayiza abeera mu nsi z'ebweru nkuwadde essaawa 2 mu nnyanga mukwataganye. Nsaba Katonda mu linnya lya Yesu ekyo kye baali bakulemeseza Katonda akireete nga kikubaganyiziddwamu emirundi. Kyanirize mu linnya lya Yesu. 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 Katonda abeera omulamu oswaze abampita ow'obulimba. Katonda abeera omulamu oswaze Mukama wange abo bonna abanjogerera. Sirina maanyi Mukama ganalwana nabo ne Mukama gwoba olwana nabo. Nkwegayiridde ekyewantuma onyambe ekituukirire. Naye Mukama nsabira abantu bano nga nfukamidde wansi wano. Amagezi ge wampa ogabawe Mukama. Ekisa kye wampa Mukama okibawe. Amaanyi ge wampa Mukama ogabawe. Waleme okubaawo n'omu mu ffe ayogerwako ng'omunafu. Taata omulungi abantu bano oluusi babavunaana ne bababuuza naawe okyali ku Bujjingo, naawe okyalaba Bujjingo, naawe okyawuliriza Bujjingo nga baagala okugyawo ekitiibwa kyo nga baagala okulimba nti abantu bano bagoberera nze, abantu bano bawuliriza nze, abantu bano bajja ku lwange. Taata wange omulungi nsaba buli abadde abuuzibwa ebibuuzo abadde abimubuuza gyamwenenyeze ng'alabye obulungi bwo bw'okoze, ng'alabye ekisa kyo ky'olaze, ng'alabye amaanyi go g'olaze. Nkwegayiridde, nkwegayiridde taata okikole. Nkwegayiridde taata okikole. Emyaka 9 sigiyiseemu nzekka, tugiyiseemu nga tuli bangi, naye tugiyiseemu Mukama nga batusookaasooka, nga batuvuma. Tugiyiseemu taata nga batusongamu ennwe. Tugiyiseemu Mukama nga betutamanyangako batwogereranga abatumanya ennyo. Naye gwe yatumanyanga tetunaba nakubeera mu mbuto z'abakadde baffe. Tukwegayiridde taata bendera yeeyimirire waggulu. Otuyimuse otuteeke ku ntikko Mukama. Otuteeke ku kasozi k'okunyoomebwa. Bye bakoze byonna taata bitufuukira amadaala okugenda waggulu okubalengera nga baswala n'emirimu gyabwe. Omulimo gwo guyimusirwe. In the mighty name of Jesus. Yaniriza amafuta agazikule waggulu.